tulabusiza nnyo tugoberera nze Waswa Emmanuel nsinza First Media Uganda ne ku Waswa Emmanuel channel Vivo Organic Access Building 0752 sawa mkubwa mutendeke Dr. Wede Emirimu Kakole mukujjanjaba lingamule Dr. Yechenechi muzadde we kiba muganda omugambe Dr. Mugambe Hibiscus atukolera nnyo muzama musayi ka gift kama gift bulungi ne wategera ko kunywako Hibiscus kwankolera nnyo mchana ngali omwebalo binene basifumba sime bitulu rwatolo byabe tubonye okola kachipaka no doubt sime fumba bitulu tuna bichai Hibiscus kalungi katambulirawo ate kasofuna recommendation yeyo okitegedde abakunywa babitegedde byo brand shoppers looking way bakubwa abachala batwadde engoye bebale nnyo bawala banyuma bulungi bali betwagulira engoye yes mwana babana mu lugoye olwanyuke mwala wange ajeri ashana n'olushana engoye ezo za mulembe bange engoye nnungi nzunze nnyo mu Kampala wano fuma yitwagala kirasi sente zaffe tuzikozera bulungi naye ate engoye bazitunda na era kati omwana waweze myezi nga mukaaga akajja ezijawale era baby tunatuze ku brand tujja muza era mama we namuga mwana wange ajja kwambalira ngoyeza bazitunda sente no so wandi bwara ngokulira basona kachusa kala kali ku brand zokateka mmende kali mwayi badana bijja kola era waliwo bakadama migwano janga balina abaana lwaki okulagula ebigoyegoye abantu tukwate simu ya brand shoppers koloko oda bakuweza obugoye obuliyo tumaye omuntu bwakudelivery 0707 kirana mukaaga 7 namba ya brand shoppers kugeno basinkana kali kakati president ekiriwo kyekiriwa omwaka mwendeko kumufanya mabirungi mwaka omanyi menyerawo kibucho jeyo omanyi mwaka guno mwaka gonna kubadde kwange omanyi fetubala waliwo abantu abatabala omwaka guno gwonna ogumaze okola losi naye era tonnafuna mu dakika 5 za kuconcentratinga kumanya waawo abadde ebitole kitegeera omwaka gwonna guno ogumaze oyiriba sente zikuyita mu ngalo naye tonnatwala eddakiika aga kudda ku drawing board kumanya sente zange dikejeriwa omwaka otegeera tuzinde mikono negikulakulana kyekikulu nnyo okitegeera so omwaka bwe guba guggwako ng'olwaleero tuli mu December gubuzaako ennaku ntono twalayo akadde wadde eddakiika aga omanye kiki ekinsiranyiza wawe mbadde successful era nakoze ntya woba oyongera amaanyi okitegeera ne mulimu abantu obulamu ababutambula mu wawa ye nasalawo okutambula butambuze bimwekoonako ne bijja ebimusuula ne bikola ye yeesanga ng'avudde mu mwaka n'agenda mulala tafaayo na concentratinga ddala babadde successful bakoze batya bo bano be nasoma nabo ne bampitako ba benkola nabo omulimu gwe gumu ne bampitako bo bakikoze batya so omwaka guno nga tegunnaggwayo gwako nze ngusaba otwala eddakiika asatu gokka olowooze nnyo ku ebyo ebikumeze nebikuleetedde okuba nti olina kalungi kokufunyeeso otegeera omwaka omupya so bw'oba omaze okutegeera nti bino bye binnemeseza okubeera successful bye binnemeseza okutuuka ku ebyo bye nabala then ofune obuvumu obubyeŋŋanga kubanga teriiyo kintu kiri mu bulamu bwo nga tosobola kukisolovinga okitegeera ne bw'onaabeera motivated otya bano bakugamba nti simanyi kola bwoti aboogera ku byenkulaakulana nkubuulira naye nga gwe tosobodde kutegeera nti obuzibu bwange buli wano obuzibu bw'oli ku kyeyokola naye nga buli ku baana bo gweoyagala kubateeka mu bulamu bulungi kapito ne gwe wandikozeemu ebirala n'ozimba n'ofuna amagoba oli eyo osomesa baana mu masomero ga benji okitegeera bulungi so obuzibu bwe buliwa buli mu kukulaakulanya abo abaakuyamba olw'okuba oli alina kyeyakolera mu bulamu wayagala okolerere nnyo obulamu bwe bwonna okitegeera bulungi omuddize n'oteefisizawo nakadde kumanya nti enkyo ojja kubeera myaka gyegimu gy'alimu weetaaga nnyo enkulaakulana okusinga ye okitegeera so omwaka guno nga gutandika njagala obeeko n'omulamwa si kumala gatambula okitegeera omanyi tulina abantu wano mu nsi ng'omusanga ku kkubo n'otafaayo na wana jadde jangu twekooneko wano naye nga mubadde mu lugendo omusanga n'akasente ke nogwe wakiso mpeeko ebiri n'agikusimba olw'okuba nti ze zakola tezirina ki mulamwa so omwaka guno ofuna program gy'otambulirako ate olwane nnyo okulaba nti olwanisa ebyo
ebisobola okulemesa okutuuka ku kigendererwa kyo. Okitegeera bulungi? So bw'otabirwanisa gwe ne bw'onaalwana ne puroguramu eri togenda kugigusa kubanga ebimesa tubijjeewo. Bino ebikulemesa okutuuka ku ky'oyagala, ku ky'olina okutuukako n'obijjawo ne bw'otaconcentratinga nnyo kiri ojja kukimakinga oyagala toyagala. Kubanga bino ebyandirwanisizza kino wabijjeewo dda. Okitegeera? So omwaka guno baako ekyosimba nti kino kyengenda okukwatako ogenda kukikwata ate kutandikirawo nga tukyalina mu guno kirowooze nnyo kubanga omwaka gulina emyezi 12 nsuubira myezi 12 okuleka ng'olina kizibu nekikumala okubeera successful mu kintu kyonna. Bangi abasobodde okwakivinga mu ngeri ez'enjawulo mbeebaza nnyo. Baana bazimbye amayumba they have very successful tebakyapangisa. Abaali bapangisa kati balandiro abaali batambuza ebigere. Yes, mu bbanga ttono nnyo lesi mu myezi emeka 12 omwaka olabanga omunene waliwo nno n'abagiwa obudde n'abagamba nze kati nja concentrating eno mu maaso oba abakirowoozaako nti alina okukikola mu Desemba mbadde nga n'emikwano gyange nga ngiraba wano nga bakakaalukana nnyo alaba omwaka guggwako naye agala guggweko ng'alina kyateeze ne mubuuza January waliwa, February waliwa, emyezi gyonna egiddako waddawo waliwa. Okitegeera wabeerangayo ng'otulaba ffe tutandikirawo bwe liba bulooka n'omanya neetaaga amabulooka 10 mbifunzizza nti omwaka ogutandika kyobola afa myaka balala babakaba tuvaamu tujaguza era totweripako tubala ate ffe tutegeera nnyo neŋŋamba nti wa wensinga okukolera loosi ogendera besimu sikyazikwata gumala kuggwako nenga waye gyoli tubadde n'ebizibu bingi omwaka guno kubanga Yesu nkwetaaga naye nkimanyi bulungi gwagenda okunnemesa okutuuka ku kirooto kyange. Okitegeera bulungi? Mulimu abantu b'obadde otambula nabo muyaka omukadde nga tebalina kye bakwongeddeko. Okitegeera bulungi? Tewaliwo garanti lwaki oyongera okukwata amasimu gaabwe kubanga era n'omwaka ogujja tebalina kye bagenda kukwongerako. Bw'obaleka tofiirwa. Mulimu abantu waswanga gwabasika, mulimu abantu nga mukoze ebintu naye nga tolina kyogenda kubiganyirwamu okolerera bo. So kikumala bumaze okutegeera mu kaseera kano ti neetaaga okubeera independent nkole ebyange mpitewo. Okitegeera bulungi? Bantu bangi abasazeewo ne bagamba banandaba batya Yesu bajja kwogeramu oba bisobola okugaana naye kansalewo ŋŋende mu maaso nga bali bulungi. Okitegeera? N'ofuuka omubi nti gundi gwe najja mu kyalo naakola bw'ati nandekawo naye nga gwekitegedde nti nze sijja kubeera muddu wo lubeerera nange nina okubeera boosi. Okitegeera bulungi? So olina okukkiriza mu bulamu okugenda oba okusigala kyonna era kiri mu ndowoozayo. Baana baffe bankuba kyeyo obateekeddeki mwaka yokutambula sooka otuwemuko ku analysis egaddeko omwaka omulamba ne bwe tugenda. Omwaka guno tuyambye ku bantu bangi ababadde baagala okugenda ebweru n'abo bonna ababadde n'ebizibu ebweru tukakasiza nti tulina ettaffaali lye tubataddeko. Okitegeera? Tutunuulira nnyo abavubuka abaagala okwekulaakulana baagala okugenda ebweru okukola. Awo amaanyi tuteekamu mangi okubasapootinga okugenda ebweru kubanga kyamakulu nnyo okusanga wali opangisa wa maama naamu ne twesisinkana emunyonyirwa ganyesula kyakasajja kanyamba keeko kakalubiri kayanje. Okitegeera bulungi? Kinsanyusa nnyo okukyusa obulamu bwo kubamanya obwo bwe bukyuka n'obwabalala bukyuka. Mulekeraawo okukubira abantu ebikono, mulekeraawo okusiba emikisa gy'abantu. Kyangu nnyo obutabba muntu n'omugaa nti kola bw'oti ogende ebweru. Okitegeera? Kinyuma nnyo kuba tomanya ekyo ojja kumusanga nga yakujja awantu oba yamba omulala. Okitegeera? So omwaka guno n'ogujja twagala nnyo kutunuulira kwempawalinga abavubuka bano. Nayogeddemu dda n'emikwano gyange tulabe abavubuka bano bagende ebweru bakole bali tuddiza oluvannyuma. Kitegeeza program y'okuwola abavubuka. Program y'okuwola abavubuka bangi nga trip bayitaga million 2 nenga ina emitwalo 5 nenga gamba ajja okuba sente n'obugambo nange bafandaza bakola kusonga z'okukola balewe
balekerawo kuba muli babbi kyangwa sente naye bw'ola kulaga nti she's ready natukola okugamba nti akatusinga amaka gaffe mutuyambe. So program ezo ze twagala okulaba ntuteekateeka omwaka ogujja gubeere gwa mugaso eri Abannayuganda bagende bweru bakole kuba tetulina kye tuyinza kugamba nti babeere wano bakole okitegeera bulungi. So njagala kulaba nti wabeerawo enkola alisi ne bw'enaaba bbanga nga yeewola omuntu afune akasente ako kuba ekyokuka protecting ekyo twakimala dda gwama nti otaddemu ssente z'ogenda ebweru biganye zikuddizibwe ekyo tekikyali mawulire gyegali oba oli otya kasite ebyogenda ebweru bigaana ssente zo zikuddizibwa. Abaana bade beebuuza nnyo ku nsonga za passport n'enkadde ekoma ddi okwakalezi passport era bwe bangiina nzikiriza okufuluma nayo oba nninsoke passport enkadde eyo government yatuwa deadline nete nagijjako ate era twagisaba eyongere mu buwandiike ne mu bwogera nti passport zino twaziteekamu akasente kaffe engeri empya ze mutazituwa za bwereere lwaki temugumiikiriza zino zigwe omu n'akyuka bantu bagende nga bakyuka mpola bantu bagende nga bakyuka mpola buli atuukakasa buli wiiki omuntu passport expiring buli wiiki eri omuntu agala okufuna lwaki livuuka tteeka passport lulire yange ebulako emyaka 5 naye passport eyo wateekamu akasente akasente ketuteekamu teekakoma akasente kokka n'okufuna passport otwala ennaku oyimiridde awo omusana ne gukwokya mwalimu okutegeera sente gye tuzijja n'okuzivaluwinga ne mulema okututeekerateekera ndi omuntu asasudde akasente ke agenda nakutambula mawanga afune ne waatuula ng'ayingira ku ofisi ya passport okufuna East African passport bakati sente zaayo zimaze kufuna mpya okitegeera so nga wandi gavumenti yabuli alina enkadde yabula eky'ekkumi so nze akola replacement nza akyusa twandi balina akasabusitaizaako twandi baddewo akantu akatono kakasenda abaguzi kuba tukkiriza waliwo n'abatazitambuddeeko bbanga dde kale n'oleega bali abatakolangako naye ono mupya n'ogamba kuba olwedde eba ekyali agreement yaffe nammwe eri myaka 10 abaana bangi abaagala okufuluma okugenda kubalabayo gavumenti ya Uganda weetali fair weewani nze singa nkeera nembuza passport mbeera ne fine ya mitwalo 10 mulimu affidavit police report kumpi mitwalo ameka 2 bo bwe baakeera ku makya ne bagamba nti passport zino enkadde zivuddewo katuleeseza enkola ya e-passport bagamba musasule lwaki nabo tebatuwaka fine ako kuba passport zaffe zibatufiiriza okitegera singa bambuziza mbuze baagala okunkuba fine twali tugumye nazo nga tuziyina era nga zitambula okitegera so gavumenti ebeere fair eri abantu baayo ate ebawetwala ananyimirire wali omusana gunjekole ku internal affair tekiri fair sente zaffe zetubawa zikola kinya internal affair etunulanga opposite waliwo kurufula waliwo olufula tobyawula ebiranaganye nebifaanagana sente omuwi w'omusolo zaaba okukola passport ezo fenga tulaba nnyingi gomanye omuntu wabeera wali ne layini zinaatera kutuuka luzira potibero ku nnyanja eri basirikale bammwe ekisooka ku internal affair tebalina mpisa tebalina customer care nzize nebya appointment sibitegeera musomesa abantu ddala okubakambuwalira n'okubaswaza gwomanyi nti abantu batuuka wali ku gate ku internal affair omusirikale n'abula n'okumukuba oluyo munauganda yasasudde emitwalo 4 gotafuna mwezi n'okwata emitwalo ga 5 musasuza abantu ekinuma kyekino osasula passport bw'omala okugisasula n'otuuka ne bagamba tukwerinze citizenship tokyafunye passport simegenda oleete jjajjawo genda oleete abafedda lwaki temunziriza buddiza kasente kange ngasubula ate bakazzako kasente kaffe temukazza naye ate muba n'ebyokwekwaza eyange banjirira muganda wa okitegeera nze bwemba munjibiriza nga nkoye kuba mutuma n'abaafa okitegedde nkubuulidde bazadde bange abamu bali Kampala n'abazadde tebabalina omutumye omuzadde tamulina lwaki tokwata kasente n'okamuddiza n'asuuba abantu baagala kudduka mu ggwanga eritalina mirimu bagende bayiye emirimu contributing ku ggwanga kubanga essente bwe zijja zikola amakulu mufuna omusolo nammwe ezibasasula naye omuntu n'atuuka ku geti ya internal affair n'agongomala abasirikale bamwe bababuuza tebasobola kunnyonnyola bantu singa waliwo desika empitirivu kuba Abannayuganda basasula ssente nnyingi gwomanyi muntu okusasula emitwalo 4 n'endaga muntu nebasinga customer care ey'obwerere
Ndakamulera customer care. Gwe. Nendaga muntu. Nesinga abayitana affair. Customer care. Nenga yabwerere yo. Twetagayo kye bayita value for money. Wano Uganda emitwalo nogikolamu abakola ku internal affair. Si kintu kyangu. Ne muntu n'akonkomala omusana ne gumwokyera abasirikale bamwe boogera bubi. Baagala kuyisa mu bantu mbi. Bantu appointment bazitegeera. Tewali wadde ka desk omuntu weyeebuuza. Atuukira ku musirikale afuna mitwalo 25 ennugu yokka gy'amulina competitive. Tamunnyonnyola. Nkugaya abantu abali so arrogant. Passport zaffe zaggwana ko neto tuyinza kulinnyayo. Nnyimirira ate ku musirikale tebakkiriza kubabuuza okusindika kulinga kusindika. Omuntu n'asimba layini paka Luzira abantu banogokera. Nasiba olunaku lulamba naye omuntu omunauganda asasula emitwalo 4 muyiteko ng'ayimiridde awo buli asokenda kuswazibwa nti oyo agenda bweru anonye passport n'ab'obukamera ne bagisambula babagenda okufuna passport. Amawanga amalala bw'osasula emitwalo 4 okufuna ekintu mu gavumenti emitwalo 25 nekyayi bakuwa kakyayi kasoda okyusa bukyusa nekiri ku internal affair wano bakulu mukyuse musende tuzijja wala tuzijja wala ze mitwalo 25 n'emitwalo 4 zetubawo okutuwa passport tuzijja mu bugubi abalala bazigwira kyabugazi nga bamakanika gwe n'oyimiriza omuntu abonyeebonye okola sente n'omuyimiriza musala n'olyoka omutuma omuzadde n'omutuma omuntu n'oluganda alumanya siyoyo bakirangirira lwatu nti omunanyarwanda tafuna passport naye akasente kabwe bakakwata ate ne bamma passport ate tebakaza nze njagala bw'oba nnyimye passport nziriza akasente kange ate n'ensonga enkulu ennyo waliwo bannayuganda abali ebweru passport season bwe muba muzisalako mumanye nti eriyo ezirimu visa z'abantu gw'omanyi visa wagifuna dda ya myaka 5 ekyatambula ate okyusiza passport osobola fuluma nayo okimanyi nti olina okujja visa eyo bagize mu system ya passport ensi endala ezitabirina okitegeera so passport muzirinde ze expiringe ku date yazo mumukwate emigwana amata naye abantu basasula okufuna passport kwokyebwa musana temulina customer care basirikale bamwe bakuba bantu ku miryango kati ngodaawo omuntu era dde mwasasule ndi wano ngirowoozako passport yange ennuma bayakola trip emu yokka naye ate baagala odde mwosasule sebo ya buseere ate kituluma kyekino omuntu n'asasula ordinary ne bamuwa emyezi 5 mu maaso mbw'okufuna appointment bano yabayita naffe tubasaba busabi mubeere ne value for money sente tuzigwira kyabugazi nga bamakanika kakati poliisi yatugambye nti temugenda kola mukuwa fireworks obudde ogenda kumalirawo poliisi neta fireworks wera obudde obwo ffe tubumalira nnyo bummulamuuko masanya ate twagagala baffe tubeera kuzidya STV zaffe tubeerako ewaka n'abaana bo so nange nkyali kubyananga nebuzungu okwokya ebipiira mu kkubo ate bakuserebitukuleetinga bwe bati bwengwokya ne guvaawo Banaganda mubeere kambu we bate bali batuwokyedde ennimiro eyo obwokya mwaka naye waliko mu mbeera eyo kulowooza nti bw'okuma omuliro naye kati olaba obuusa omusajja kati obeera kudda bisiti eri demosita obeera kudda mosita eri omwaka oyita muyita olukya obategedde bali tugenda kubalambula bali bati bagambi waliwo omukubo bangamena ani newankubadde bakula ne minisita ennyumba yagibawa yabawa sente bagula kapoloti n'ennyumba nga mumula kanyumba ne kati ketaga innovation then n'omwana bakuze bulungi ne balajuza emifaananyi naye kuliko ayina ani okitegeera so kati jalagenda mbalabe minisita yatuyamba nnyo twetaaga n'abasasulwa ku musolo gwa gavumenti ku sente za gavumenti okuddiza ku bantu ba community jukira sente zino mune zisaako
ziva mu bantu ne zidda mu bo. Naawe ozizaayo. Omuleme kulowooza nti ssente ze babasasula gavumenti erina gye nzizaayo. Awo n'abalongo bange ba myaka 3 mu eno. Bakyala baleme. Njagala ogende balabe. Nja kugenda. Katuve mwaka guno gujjudde nnamba. Ensawaana tabula tukumazeeko. Kale we balinyo kubanga otubadde akadde. Ali ngweyagaliza omwaka. Abantu bange abairweru. Okay. Bakadaama ne basekadaama. Omwaka mugukwate very responsible. Temuzanyira mwaka. Oyizo yita nagwo. Guno gwo guweddeko watona. Tekirinyo okufange nakusomeza 3 mululu. Tubate. Obebi bete bigenda kutegeerekeka bululu. Bantu bali mu kukuza myaka 3 demole stand peace. This is the peace. So, omwaka bwe kuba gugana. Okay. Kakasa nnyo nti omwaka ogutandika okubali. So okkiriza ogwoke guno. Onokkiriza. Bakundi temupapa. Guno gwo guganye. Guno guganye. Mwine sawa nsanvu mu bbiri. Mwine sawa nsanvu mu bbiri okugwako. Kato kyalina ky'okugamba guno gwakulema. Naye mwaka ogujja. Leka gubeere mwaka gwo. Kyekyo mbeere bulungi mwera.